Ddala gavumenti lwe yazuula enzizi z'amafuta mu bitundu by'e Bunyoro waliwo enteekateeka buli lukya ezikolebwako okulaba nga amafuta gano gagenda ku katale. Okusinziira ku Ssenkulu wa Petroleum Authority of Uganda, Ernest Lubondo, enteekateeka z'okufulumya amafuta zitambula bulungi. There are 36 insurance companies registered on the National Supplier Database. Most of them, except I see 3, are Ugandan companies. Some of them, their registration has expired. Actually, about 16 of them, and they are in the process of renewing. Ono okwogera bino abadde asisinkanye abakugu mu Yinsuwa okuva mu kampuni za kuno omuli ne Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya ku nsonga za Yinsuwa ki Insurance Regulatory Authority of Uganda, Alhaji Ibrahim Lubega Kadunabbi. Lubondo Bannayinsuwa abalaze ebituukiddwako okulaba nga nabo babaako ettaffaali lye bateeka mu kusima amafuta. Up to 13 insurance entities have done business, and these include the consortium in the oil and gas sector, and some of these are on Tier 1 and others are on Tier 2. Tier 1 are those directly contracted by the licensed oil companies, and Tier 2 are those contracted by the companies contracted by the licensees. Ssenkulu wa Insurance Regulatory Authority of Uganda, Alhaji Ibrahim Lubega Kadunabbi, agamba nti tewali ngeri Uganda gyeyinza kuganyulwa mu mafuta nga teyeesigamye ku Yinsuwa n'okukubiriza bannansi okugula Yinsuwa. The insurance sector indeed must rise to the challenge of providing financial security, mitigating the risks, and ensuring the sustainability of investments in this dynamic sector. Bannayinsuwa nga bakulembeddwamu Ssenkulu wa Uganda Insurance Association Jonan Kisaache bagamba nti essira balitadde kulaba ng'obutonde bw'ensi tebutyoboolwa wakati mu kusima amafuta. N'olw'ensonga eyo olwaleero tutudde omulamu ogugamba nti energy transition era nga rooli ya insurance eri ki nga tuva ku ebyo bye twandilowooza nti no bitta obutonde bw'ensi nga tuddamu ebyo ebikuba obutonde bw'ensi. Tukola medical insurance nga bwe tukimanyi oil and gas accident nyingi ezisobola okubeerawo nga oba drilling oil from the oil wells, so many things can happen. Kati ffe nga ba AR we tugiramu okulaba nti no wewa accident ngeyo ng'eguddewo AR weeri. Jonan Kisaache agamba nti ensimbi za $, ezisoba mu bukadde 3 ze zaakaggyibwa mu kampuni eziri mu kusima amafuta era nga kino kyongedde okusitula Yinsuwa. Okusinziira ku bakulira eddimu ly'okusima amafuta, gavumenti esuubirwa okufuna akati w'obuwumbi bwa $2 ku buwumbi 4 bwa $. Mu myaka 25 amafuta gye gasuubirwa okumala nga gasimibwa. Titus Jemba, BBS Terefayina.